asobodde okuwa obuyambi okujjanjaba Honorable Sseggirinya. Kyonna ky'okoze tubamanyi era Honorable abamanyi kubanga mu byafaayo bye musigadde nga mwebazirabe olw'obulamu bwe. Mu bbanga eryo Mukama lyasobodde okuyamba Honorable Sseggirinya mwaka kumpi mulamba nga mulwadde, kubanga tutuukira obulamu bwa Honorable bwatandika okwongera okusereba. Tugyeko okusereba nga tuli mu kkomera, bwatandika okusereba ennyo naddala nnyo omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023. Okuva olwo paka leero Honorable abadde taddanga mu kutereera bulungi, naye Mukama atumwebaza. Bw'obanga wakyalirako Honorable Sseggirinya mu ddwaliro n'omulabako emyezi nga 7 emabega oba 8, toyinza mutuufu kuteebaza Mukama Katonda olwaleero bw'omulabako ng'asobola okwogera, asobola okutuula, asobola okutambulako ekitonotono oba olyawo. Abamu ku ffe essuubi yali yatugwamu era tumukwasa Mukama Katonda olw'obulamu. Embeera ye yaba alisalawo, naye twebaza Mukama nti olwaleero wadde tasobodde kujja wano mu press conference eno tulimu, naye tuli basanyufu abamulabako nti waali mulamu era asobola okuwa enteekateeka nga Honorable Kansala bwali. Twebaza nnyo bannakawempe noti naddala abaakwasa Honorable obwesige n'obweyamo, aye ne basigala nga bakyamukiririzaamu wadde mu mbeera by'abaddemu okuva lwe yasibibwa mu kkomera emyaka gyali 2 ate n'obulwadde obumazeeko omwaka mulamba emyaka 3 nga mulina okugumiikiriza ery'omubaka wange. Okimanyi bulungi nti alina obusobozi obubakiikirira palamenti y'eggwanga, naye embeera y'ensi ereese embeera nga bwembadde mugiraba. Naye mwebale nnyo mwenna abagumiikiriza obulamu bwe, ababugumiikiriza Honorable. Kati mu ekyo tusazeewo nga ffe mikwano gye enna abali baganda be ne famire tusobole okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Honorable. Bwe twagaza Mukama tuba tulyazaamanyiza Mukama kubanga obulamu bwa Honorable amukwatidde paka leero. Era ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba bannayuganda mwenna yomu gyali tumuyise ekkomamboga kisaawe. Abatamanyiiyo tujja balagirira, abamanyiiyo mujja kuba mwanguye okutuyamba okujja okwebaza Mukama Katonda ffe. Tugenda kukola dduwa okwebaza Mukama Katonda. Dduwa mwenna abali mu ddiini y'Obusiraamu mugimanyi. Tugenda kukola dduwa twebaze Allah okuba nti asobodde okutuwa obulamu bwa Honorable Sseggirinya. Nalabako Honorable Sseggirinya eddwaliro n'amaziga ne ganyumirwa, era bwe nkirowoozaako mpulira nga gaagala kujja amaziga olw'obulamu bwa Sseggirinya. Bwe nalabako nga tuyingira mu kkomera, bwe namulabako mu ddwaliro omwezi gwa January, tanyungula mazima obaolyawo. Naye twebaza yasobodde okuma Honorable ng'akyali mulimu. Lw'osanga Honorable niwe omugamba nti Honorable lwaki tetwesobola okufuza Gambia olw'abantu bange sikisobola, lwaki bikanze, naye nga si kye tumusabire. Naye mu mutima gwe mugumufu nti asobola okudda n'aweereza abantu, era Mukama tumwebaza kubanga bwe tumulabako ennaku zino at least waliwo embeera eyakyuseemu okusinziira ku ebyo. Era ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kuteekateeka emikolo egyo. Emikolo egyo tegigenda kuba mikolo gya bulijjo, era Munnayuganda tukitwala nti gino emikolo gigenda kubeera gya bulijjo. Nedda, emikolo gy'okwebaza Mukama Katonda olw'okukuuma obulamu bwa Honorable Sseggirinya tugenda kubeera mikolo gy'amaanyi, maanyi nnyo ddala, kubanga tumanyi bulungi bwa Mukama gy'amugye okukuuma obulamu bwe paka leero. Bameka abayiseewo, bameka abafudde,
twebaza Mukama owaffe waali akyali. Naye nsinga okusabira Mukama Katonda Jonaleba awone abeere mulamu maaso eyo nga owulira abantu bwe bakola obutabo ne beenyumyako sinaba baali mu lutalo sinayako biki gye bavudde naffe ja olutabaalo lwaffe abatwebaza Mukama era twagala okumwebaza ennaku z'omwezi 15 basebu bannyabo banamawulire tutuuse message eno eri bannayuganda bonna kubasebirinya takola mu kaweke noti wa Uganda yonna ne bannayuganda abali ebweru bamwagala era bamumanyi kyasobodde okukolera abantu mu Uganda. Musajja ayagaliza nze ebbanga linamala naye mukomera emyaka 2 nategeera kibayita nalimuse. Musajja ayagaliza, musajja abeera ne singi 20,000 mu nsawo n'agabako 1,500 n'asigaza singi 5 ate nga naye yeetaaga ebbiri okusobola okumujja wanyi naye kuba obwetaavu bw'oyina n'apimamu nti ekikye asobola okutambulawo ebigere bwekikyo ne bw'otambulawo ebigere tekimu n'akuwa 1,500 ye muntu yetugenda okwebaliza Mukama. Sobola Mukama akuuma abantu n'obulamu bwabwe okusinziira ku bwetaavu bwabwe society. Njagala okwebaza abantu abakkiriza okubeera ku lukiiko oluteekateeka naddala emikolo gyawonalebo sente si mukolo mwange kugendako omukolo munene. Tusuubira okutegeka omukolo oguli mu ssente empiti ennyo. Challenge gye tulina olwaleero Jonalebo amaze omwaka mulamba takola nga buli kaafuna akateeka mu bulamu bwe okusobola okwejjanjaba okulya n'ebirala bingi wadde nga waddewo abatukwatirako okujjanjaba nga paliamenti eggwanga. Naye mukimanyi tiwabaayo biru ne baziwaayo ez'eddwaliro ate ez'ebyokulya byolya n'abakujjanjaba boziwaayo nawa we basula kubanga lyamaze ng'alinayo akasente ke bantu atamukekali. Naye tusaba bannayuganda abazira kisa bangi twabatuukiridde era tubeebaza abasobodde okukkiriza nti enteekateeka zibonera zeetabamu. Naye bannayuganda mwenna abasigadde nammwe mukwatire Jonalebo Sseggirinya naffe awo olukiiko lugenda okuteekateeka enteekateeka ze ez'okudda okwebaza Mukama Katonda tukwatireko tusobole okuteekateeka emikolo egitaliimu kulemererwa. Tetugenda kwawula muntu yenna kubanga tumanyi tuli mukulembeze w'abantu bonna Uganda yonna awalekeko abakiiko era olukiiko tubeebaza ab'olukiiko bonna abakkiriza okusobola okubeera nga twetaba muteekateeka ze. Tumanyi poliisi ya Uganda ne gavumenti egenda kuteekawo embeera eyinza obutatukkiriza kubeera mu mikolo naye tubasaba basebo olw'obulamu Jonalebo Sseggirinya. Poliisi twabategeezezza dda alinawo nalunaku lwaleero 15 Novemba 2024 olulambike twabategeezezza tubasaba omutataaganya mbeera yo temuteekawo mbeera kubanga wano twebaza bulamu tuyise mu buli makubo amatuufu era bwe munaatuyamba ekyo mutataaganya mbeera eyo Jonalebo Sseggirinya yakubeera kusaba tasobodde kujja mu lukiiko luno olwaleero olw'ensonga ajja kulabika mu lwatu eri mmwe bannayuganda ne bannakawempe mwenna 15 Novemba 2024 ssaawa 9. Ensimbi Jonalebo yavuddewo akawunti okusobola okuteeka ssente ffenna ow'akasanvu ow'omutwalo ow'enkumi 5 ow'enkumi 2 oyagaliza Jonalebo Sseggirinya ebirungi. Akawunti namba eri mu Equity Bank. Equity Bank akawunti namba emu 00 32 0 6 7 1 4
0 kuba enteekateeka ennungi erinnya Kasegirinya Muhammad.